kigosubira bana Uganda nesaawa eno yennyini balabanga akakiiko akatetengeredde akatetengeredde ekintu ekiyitibwa independence abantu buli omu akitegeera bubwe naye okubeera independent tekitegeeza nti kisubira obanga oli attorney general sijja kwebuuzaako nti nsobola okutegeera entambuza yaki y'amateeka interpretation y'amateeka bwe nzija okwebuuzaako mba sikoze ensobi amba nange neyongera kwerambika kuba tukolagana absolutely tewali ayinza kubeerawo n'akola mulimu guno n'okukola wekka n'olwekyo ekyo kisinzira mu kutegeera kw'abantu sibajereze siyize eki naye omala kutuuka mu ntebe ng'eyo n'olaba okubeera omwetengerevu kitegeeza ki tojja kwekolera ssente zitambuza mulimu tojja kwekolera amateeka g'olambika mu kukola omulimu gwo oba gweweesigamako palamenti egakola otherwise walibadde weekolera amateeka agago n'olwekyo yenna agamba nti akakiiko tekeetengeredde mba mumusaasira nti entegeera ye bweri tamaze kwebuuza ddala okubeera omwetengerevu kitegeeza ki era zinagezaako nnyo okunnyonnyola abantu siyinza kubeera wano nekiba nti siyinza kgenda ku byansimbi genda Minister of Finance oba nti omukulembeze w'eggwanga bw'ayita akakiiko nja muga nti lwaki otuyita no kuba wabawo issues ate ng'akakiiko ze mwagala zirambikibwe omukulembeze w'eggwanga yakulira ebyensimbi mu ggwanga n'olwekyo bwe ngendayo nga mpise oba nga nsabye okumusisinkana tekitegeeza nti mba ngenda muga nti oba nja kutambuza byakulonda bwe no ekyo nakyogera nga lunye decision erina kukolwa akakiiko mu biseera byange akakiiko kalina era navaayo nga siina butenwa mu kiyitibwa okwetengereza kubanga ffe buli decision gye twagikolanga tugikoze nga akakiiko nga ntaddeko era nayinga sinaakuteekako omukono namala nkwetegereza bintu byonna nayinga sinaabisoma namala kusoma kwebaza mutonzi nendyoka nfulumya ekivudde muki kale gwe kyoba olabye kyoba oyagadde okulambika kyoba oyagadde okwogerako oli wa ddembe naye nze navaayo omutima gwange nga mumativu siina kye najjusa bankyawa naye ekyo toyinza kwagalwa buli muntu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Dokita bwe twatunuulira mu tenwayo nga ogenda maaso n'okulembera akakiiko k'ebyokulonda 2016 ne 2016 akalulu ako ka challengingibwa mu Supreme Court. Era abamu bannayuganda nakati bakyakyogera nti retired Kanokiza Besigye yawangula akalulu ako. Bakyakyogera nakati nti yawangula akalulu ako ka 2016 ne 2016. Kiki oyinza okwogera ku nsonga eyo? Bannaye nagola emyaka giyiseewo nze njogera kinayogera ku 2016 ne 2016
akalulu myaka yombi kawangulwa His Excellency the President. Nawe yagala okuntwala mu UN. Nja kukyogera bwentyo. Facts Kaguta Museveni awutalina gandi nzibirize n'okuzibiriza. Naye okweyagaliza buli agenda okuvuganya aba yeeyagaliza. Naye factors z'okutuuka ku stage eyo nazo weeziri. Olina okwetunula mu byokoze byebyo oba si byebyo ebinaakutuusa mu ki. Bw'oba oli mukambwe ennyo ng'oyogera oli mukambwe so omuntu omu namugamba n'omugamba mu maaso ge nti obukambwe obwo bw'olaga buwaliriza omuntu yalwaddewo okukuwa akalulu n'agira kinatakuwa nga nze kuba namugamba nti nze bwemba nalibaddewo okukuwa akalulu siyinza kakuwa kuba obukambwe busufu sikira tactics ezo. Kale naye ekyo ng'okitadde wali sikyali mu ntebe eyo wala siina kwejjusa kwonna bye nafulumya n'akakiiko kange mu myaka egyo gye twali 2006, 2011, 2016. Ate nga bwemwalaba twagenda mu kkooti naddala 2016 lwe banteeka mu kaguli balooya oli yali awaabye be baasaba nti nze gwe basookerako. Balooyazi bange baali bamaze okukola kakuyege kandi bannaye musajja oyo temumusookerako kuba amateeka nali nga manyi ag'ebyokulonda nga balowooza togategeera. nasooka okusoma nga tekineeteza kuba lawyer ne interpretation nga ngimanyi kati era bwe bajja ne mbakuba ekigwo bakola ogwabwe nze nange nalina okukola ogwabwe n'olwekyo ekyo katukirekeraawo naye nga siina kwejjusa. Ku nsonga eno nga tugivaako kubanga bingi ddala ebyogerwa buli lwe tuva okulonda. Bakandetsi bavaayo nga bakomplaininga nga beebuuza nga bagamba tebamanyi results gye muzijja okutwaliza wamu nti muzijjawa. Bwowulira bagamba nti ku National Tally Center ffe ne bwe tuvaayo batusomera busomezi tebatubuulira wa gye ziba zivudde zigeneratingibwa kuvaawa kubanga wano abamu we bava nga bagamba mbu walabika waliwo akafo mu State House oba wa eva results muzijjawa. Okusooka mu bufunze tuyiseeko mu kaprocessa okusooka buli oyo aba yeesimbyewo aba avunaanyizibwa okuba ne agent we ku buli polling station. Naye mu mazima batono nnyo abasobola okutuukiriza ekyo. Mu ggwanga lyonna buli ebifo emitwalo emeka batono. In fact abasinga wadde boyogeddeko 50% mpozi gye batuukako abalala tebaweza na 50%. Wadde olaba ekikwewuunyisa wano around Kampala mulimu atasobola kubeera naba agents bakavalinga Kampala polling station 10 nogamba nti kati gwe gundi copies ezo n'ozijjawa zebayita DR forms ng'ate buli omu ateeka okufuna copy. Bw'oba tosobola zifuna gwe besise ye eruddawa osobole okugira kyokkondeminga nze atwala oba afuga ebyokulonda zenkozesezza kuba naye nkozesa DR forms. Wabawo kopi eyange eba ku buli polling station original ejja ku district era ku district obakolera entry mu computer obayingiriza ate era nga bamala okuyingiza oba ekirala DR forms ezo
bwe bagijja mu envelope bagisomera abantu ababatudde kati mubeera mu ba agents enavudde mu muluka gundi gombolola gundi muluka gundi gombola gundi muluka gundi gombola gundi okutuusa lwe bamalayo emiruka gyonna egiri mu gundi mu gombola eyo ne bakwata egombola endala ne bakwata endala gwe ezo ziri luddawa abamu nga tebaziina saala kwogera ku byakaggwa kubanga sinze mbadde mbuki ne ideale buli omu yeewaayo n'ayagala okubeera mu kifo kya ssenkaggale oba nankaggale kiba kyekifo ekikulu ekyo olina okuba ne agent ku buli polling station naye olwokuba nti ebyenfuna nabyo biba limited kuba agent oyo gonoteeka wali olina omuwa ensako oba nekyemisana naye ensako si owuli ebifo emitwalo n'emitwalo polling stations sente si ntono ezo yes abamu kiba batandika okukola campaigns abazikolera mu maka gaabwe kuba tasobola kutuukayo so mpulira abemulugunya ki okwemulugunya is okay kuba that's a freedom of ki naye how far can you take osobola okukozesa okwemulugunyako noprovinga so namwe byemusoma wali bijja ku DR forms DR forms zikoma ku district kuba district nga bega nti bakola entry mu computer kakati awo bamala okubiyinza mu computer ne babisomera abantu abali awo oluusi babeerawo ba computers babeerawo nga babiri okulaba nti ono kyayingiza nokyayingiza bifaanagana be bamala okukola gundi nti bifaanagana then nabaleka bagira ki bakola entry oba signature nebayingiza ebijja okujja ku wireless network yaffe bagenda okuweereza ku headquarter abana ebyo mu Kampala byo bijja baleera ku tale center yaffe naye wabaawo sub tale center eya Kampala nabo babijuliza era nabo ne bakola kimu process yemu nabikaba biweereza mu computer zaffe so era tukoze eki twakola gundi twakola lumu waliwo gundi agent omu wa patem betwafuna results netuzasomera awo ne balowooza ba agents baaliwo abawera aba parties results zemufuna ezo zirimu egundi naye mulugunya kati omu kyeyakola nadda ebbali neyetegula n'akubira abantu mu gundi subcounty eyo gyavaamu polling stations eziwerako n'abuuza zakino ziriki zazawano ziriki ne bazimuwa wayitawo eddakiika nga 3 n'akomawo n'agamba bannange electoral commission bebadde efuna neyingiza bituufu byebatusomedde kuba nva kubifuna kati kuba kuki naye mu mazima gennyini ensi eno era omala kukola mirimu gyo n'olaba abantu tebaagala mazima ba agents banne baali bagenda omujambula olw'okwogera amazima gennyini era namwagala nnyo omuvubuka oyo yali wa UPC sifaayo party ki naye n'akola ekintu kibaita vindication olulala oba 2016 wali mu National Tale Center tuteekawo station yammwe y'abamawulire computer station weeri ya international observers computer station weeri ne groups endala bagondi ba domestic observers yes results bezijja oluyingira luti mu computer zaffe netuziweereza stations ezo tuba tukola verification nga nabo bagira ki nabo batunulako
kakati oli waga nti no bazijeewa gwe osinzidde ku ki okubuuza ekibuuzo ekyo nga tolina naawe source gyosobola kugira okujja kukwagala okwogera obwogezi okusanyusa eggwanga n'okusasamaza ensi naye obeera wali ebintu ebyo ebimu byesonyiwa gwe n'okola kimu gugoberera mulimu gwe bagutambula. So nga Engineer Badru Kigundu tolina kyewejjusa mu tenwayo ng'oli chairman w'akakiiko k'ebyokulonda? No, siina kyenejjusa kiri awo kuba nze nkoze emirimu mingi mu nsi muno, si Uganda yokka n'ebweru. Mboyenga nti abatamatira toyinza bamala mu nsi, era okwagalwa tekuyinza kuva ku buli muntu. Mulimu oli atakwagala lwa ndabika gy'olabika, mulimu oli atakwagala lwa njogera gy'oyogera, mulimu oli atakwagala lwa neeyisa mu bantu. Kale nze ebintu ebisinga bikwasa Mutonzi, ninga nti Allah ye nannyini byo. Okusooka sikeranga nkya kutonda muntu, sikeranga nkya kuzaala muntu yenna. Yesu nzadde abaana abange naye tekitegeeza nti nze nazaala ggwe, nze nazaala oli. Kati buli omu bw'afaanana Katonda yamutonda. Omulimu gwange kuba nti nzisa ekitiibwa mu buli muntu nga mba mumusanze, sifaayo ofaanana otya, oli muddugavu, oli mweru, nze nkussaamu ekitiibwa, oli muto nga bwe mba nkusanze, kuba yenkuza gye bankuzaamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Bukyova mu kakiiko wali oyogeddemu ne abamu ku ba presidential candidates nga retired Kano Kizza Besigye? Naye njogeddeko naye, nayogerako naye nga nkyali mu kakiiko bana namugwako by accident. You know, by accident. When I appointment, the leader of the opposition, we said, Professor Latigo. Ngamaze okufuna akabenje omwafira omwana omuwala yatandise okuddokola. Professor Munange twali Makerere ffenna nga tusomesa era gye twamanyaganyira, kale bajja mu bino nange nzija mu bino. Naye bw'amala okufuna akabenje ako akomyewo okukola nenjagala okugenda mu Busaasire nenkola appointment naye nengenda olunaku ne lutuuka nenkwata abantu bange bomanyi ne tugenda ab'oku Parliament ne banyaniriza ne bantambuza okuntuusa ku ofiisi ye. Ofiisi ne baggulawo ngenda okutunula mu ntebe etunulidde mu mulyango nga Dr. Besigye atuddemu. Nga professor yetaliimu. Professor yataliimu. Ntunda ebbali n'ebbali taliyo mu mmeeza ndala. Nengati kano kadde katego. Nkuba ekifaananyi bakututte mu ofiisi. Oyagala mulala osanze mulala. Kino lwesoso kyogerako nga ndi ku mikutu. Esebo. Naye nasooka kuyimiriramu nti mu mulyango nenga nti mu mutima gwange alhamdulillah nenga bismillahi rahmani rahim kansimbule ngende ku mmeeza bali olwokugamba ogenda wali ku mmeeza nsanga omuntu oyo nentuka ku mmeeza oba yali asitudde omutwe okundaba awo sikyajjukira naye ndowooza yasitula omutwe okulaba ani ayingira. Nentuka ali ku mmeeza ne mugamba nti good morning Dr. Besigye.
ntwala omukono gwe good morning nga sitidde ngenda kulaba omuntu asitudde omutwe okutunulira ani amubuuza ati Dr. Kigundu omusajja mubi gwe ansonyiwa omuteeka ku mikono wansubye obwa president namugaa nti wangi namugaa nti gwe wabwesubya engeri gyoweeyisa engeri gyoba omukambwe ngaaki n'ebirala sijja bimalayo abululu kyebava nze nfuna bululu ate ekyatuyamba mu ggwanga lino kukuba n'akabokisi kamu senga ng'edda bwe byali mwe muli bato nga waliwo akabokisi ka DP bokisi ka UPC bokisi kandi eyo ebiseera Mukama yatusaasira byali bizibu obubi busobola okubaawo ebikere n'ekiri birinza bukyusa sitiika ddala ko nze munanze tonnenya nze ekigira mu bokisi eyo kyembala teyakubuulira nsonga lwaki wamusubya yagaa nti oli musajja mubi yagaa nti gwe weesubya muganda wange omukono yagukwatamu omukono yagugaana okukwatamu nenga nti oba oli awo mponya n'okuwona nemugaa nti goodbye nafuluma atambula backwards ng'otya se kutya adde ekyenyumanyuma olowooza nti kano kadde katego adde ekyenyumanyuma n'ofuluma nga mutunuulira bwe nti kati ate profesa teyalabikako naye namusangako olulala twasigalako olulala ku mukolo gwa ddwa lugerera eyo bali ku ddwa yata mukadde wa Sheikh Koza namwekanga bwekanzi nze nasooka naye ngenda okulaba nga zze naye mukwano gw'abantu mukulembeze naye tebamutuuza asamwera naye kyanneewuunyisa bamuyita okwogera n'agamba nti mu biseera ebyo pulezidenti wa Gambia baali bamaze omuwandula n'agamba nti bannaye abasiraamu musomeseza nti Mungu batanaakwagala kintu tekiyinza kubaawo kati ne munnange we Gambia Mungu teyayagadde tekyaliko nange Mungu tanaakunjagaliza kugira ki kulya bwa pulezidenti yayogera bw'ati ati aga Katonda nti n'omusajja oyo Dr. Kigundu simuyinaako kizibu kyonna njogera nga mwenna nga muli wano muwulire naye Mungu tannaba kukkiriza naawe neweekuba noga neŋŋaana omusajja onja mukwatako mu ngalo mubuuzeeko nga tannaba genda era nakikola olwo yakkiriza twasinkana gye twali tuliira piraawo gye batutegekera yatusookayo nentuuka wali nemutwalira salaamu kuba yali alina akakufiira n'agiddamu bulungi n'asituka n'ajja nsange okuva ku mmeeza we yali netubuuzaganya nga tewali mutawaana gwe gwasooka okumukwatako mu ngalo era gwe gwasembayo naye mwagaliza birungi byereere